Ekintu kino kikyambuzabuza simanyi oba twetagayo translator ffe tubadde tulowooza tuyite Vj Jjingo amunnyonnyole kubanga ensonga zino zirabika zimulemye okutegeera. So tujja kugezaako okulaba nga tumunnyonnyola mu ngeri z'enjawulo naye ekintu kya federation takitegedde era federation teteekebwawo associations empya eziriwo ze zigiteekawo. Omwana tasobola kuzaala muzadde. Kenzo kyagezaako okukola omwana ate azaale omuzadde. Eddy Kenzo ekyokutwala amagezi gaffe kyamulema. So twasalawo tutambulire mu mateeka, tusambulire mu policies, mu structures. Era ensonga twazitwala dda mu ministry netuwabula mu ngeri y'okukola. Ffe kwe tutambulira era twazitwala mu OWC era OWC ebadde etuwabula era bwe tutambulira ne UNCC ne NCF kwe tutambulira mu structures ze tubaddemu ye tabitegeera era yabadde yabigoba kati bye bimusibye kati agezaako okutegeera lwaki bimusiba kubanga tabitegeera engeri gye bitambula naye tusuubira mpolampola ajja genda ategeera era ajja kudda ku mulamwa. Ekintu ky'abamemba okubeera mu federation Kenzo ye yababuzaabuza bino ebintu tabitegeera bulungi. Federation abadde agezaako giddukanya nga association. So yayita abantu ng'alinga abayingiza association. Federation zirina kubeera ya association. So buli member ali mu federation alina okuba nga asigadde mu association gy'alimu. Kenzo kyetategeera yatandika enteesa zino ng'abulira buli muntu waliwo ssente ng'akulembeza ssente. Ffe tukulembeza ekintu ekyokukulaakulanya industry si ssente. Government bulijjo tukimanyi ejja oluusi neeyamba neewaayo ka ssente naye tebeerawo buli lunaku naye industry yo erina okutambula buli lunaku. So ekintu kya ssente tetwagala kikulembeza nnyo. Ekyokubiri Kenzo ali mu kutematema mu industry nga ateekawo obubiina bungi nnyo naye nga talina pulaani yonna ya butambuza. Okutambuza session yonna buvunaanyizibwa bunene nnyo era tosobola kumala gabusaawo nga tolina pulaani ya butambuza ng'oyimiridde ku gavumenti yokka. Associations zonna zonna ez'omu private sector ffe tuli mu private sector tetuli government. Ensimbi ezizitambuza ziva mu bamemba bennyini. So tetulaba nteekateeka yonna gy'ataddewo. Ekyokubiri Kenzo singa yali agala kukuza industry yalibadde atandika okumobilizinga abayimbi naye kye yakola kukwata buli kimu ekya umma n'atandika okuba nga asika bamemba ba umma bateeka mu gundi ye abasuubiza ssente. So tulowooza nti project ye yakunoonya nsimbi so si kukulaakulanya industry. Ne byonna ne byasuubiza byonna umma yabikola dda asuubiza nti agenda kukola copyright weeri era ekola era mukimanyi bulungi nnyo ebadde ekola. Tukaniriza nnyo ku TV ez'enjawulo ku press release ebyotuweereza. So ku nsonga ya press release gyetuweereza tubadde tugezaako okutereeza ku kiwandiiko kibadde kifulumye mu mawulire nga kigezaako okuba ekifaananyi nti Uganda Musicians Association ne associations endala zakanyiza ne ttiimu ya Kenzo ku nsonga ya federation. Ku nsonga ya federation tubadde tuli mu kwogeraganya era ku Friday twabeera ne meeting ku Serene nga twali tugezaako okulaba ngeri gye tukwatagana tulabe nti federation tujja tujasalinga. Twayogera ku bintu eby'enjawulo ffe nga already association 13 zaali zikanyiza nga tumaze okusalawo tugenda federatinga naye nga mukulu Kenzo nga tulaba ye talina association ate tagezaako okulaga nti alina association ne tumuyita tutuule. UNCC ne tutuuza ne twogera tuba tuli awo Kenzo n'atwanjulira association 11 ne tusaba nti ezo association zibeere verified tukakase nti gye ziri mu URSB era mpandise era zirina ne bammemba. Then ekyokubiri nti zitambulira mu nnono ministry ya gender ze yatugaidingirako yaleesabye nti ezo associations zonna ezinaabeera mu federation zirina okuba nga zikuza industry yonna nga zikutte ku bitundutundu ebyenjawulo ebya music industry ng'otaddeko ba publishers, ba audio producers, ba songwriters n'abayimbi bonna so singa tezitambulidde nti ku bifo abayimbi gye basibuka. So ku nsonga eyo tetakkaanya twatuuka ku kintu ky'okugamba nti bwe tuba tugenda kwegatta then tulina okugabana engeri gye tugenda okuddukanya federation. Buli omu atwaleko obuyinza ki tulabe nti industry yonna ekula. Naye bwe twatandise okwogera ku nsonga eyo mukulu Kenzo yavaayo n'agamba ngenda bbawaayo ebifo ebibiri mba temwagala nja bagoba. Ekintu ekyo kyatujja mu mbeera newabeerawo okukayana kungi nnyo era meeting yakomaawo nga tewedde bulungi naye twalaba ekyewuunyisa ennyo era ekyatukanga ennyo nga UNCC efulumiza report
eyagenda wa minisita ngegezaako okulaga ekifaananyi nti tumaze okukkaanya era tumaze buli kimu ekyo ne tukiwakanya era ekiwandiiko kino kigezaako okutegeeza abantu tetunaba kukkaanya kyetusaba litukkaanye tulabe nti tunaddukanya tutya era tugabanya tutya ebifo ebiddukanya association nga buli sector oba tulabe buli value chain oba music buli omu alinako omukono mu kutambuza federation era nga tukwatira wamu ekyo kyetusaba tukitambulemu obulambulukufu so se mu ngeri y'okulaba nti balinga abayisaawo ekintu nti kyetutategeera amanya nze Geoffrey Kongot nga nze mwogezi wa association 13 era nga nze program director wa Uganda Musicians Association. Uncle Jeff, omuntu omu yandibadde atunula ensonga yandibadde agamba nti oli atandiseewo ekintu kye muzze luvannyuma nnyo ne mukibuukira ate nomba nga temwagala tambulira kutamuze z'abantu. Kenzo tayinza kuba nti atandiseewo ekintu kye ensonga ya federation etukwatako ffenna era gavumenti egitaddemu amaanyi ekintu kyonna kyonna ekirimu ensimbi za gavumenti kiba kirimu ensimbi za omuwi w'omusolo fena tuli bannayuganda era kitukakatako okulaba nga music industry tugikulaakulanya ffenna era Kenzo talina buyinza wadde okusalawo ku lwa music industry yonna ffenna tukiina tuli ba stakeholders era tulina okukwatira wamu tulabe nga tukulaakulanya industry ffe tubadde mu music industry nga tutambuza ensonga zonna zeyalangirira zaagala okukolako forede tuzibaddeko for example ensonga ya copyright yagamba gyagala okulwanirira tabadde mu meeting n'emu etambuza ensonga ya copyright okuva mukulu Honorable Hilderman we yalangirira nti atandise okutambuza ensonga ya copyright ffe twaliwo era abantu baffe baali mu task force nga memba waffe Silver Kyagulanyi n'ekyokubiri ffe twali mu meetings eza Uganda Law Reform Commission ez'enjawulo okuva ku byatandikira ddala naffe ne tuteeka ezaffe wano ku National Theatre ne tuyita abayimbi bangi bazeetabamu nga tudisikasinga era ne tuteekayo ebiteeso byonna tewali kiteeso n'ekimu Kenzo ng'omuntu kye yaleeta oba abantu batambula nabo ffe twafa abateeka ebirowoozo era tumanyi ne copyright bwetambula era tumanyi n'ebintu bye twagala okukyusa mu copyright tetunawulira ku kirowooza kya Kenzo mu meetings ezanjawulo zibadde ziteesa ku copyright so tayinza kugamba nti ye yagenda okutambuza copyright fena obuvunanyizibwa tubutwalira wamu nga music industry ku federation ya Kenzo kye kitali kiriya bulungi mwe kimulaba ne mugamba nti kino singa kiteeberezebwa tusobola omwegattako kuba mubadde muli mu grid of power buli omu ayagala kufuga Kenzo kyetategeera yatandika enteesa zino ng'abulira buli muntu waliwo ssente ng'akulembeza ssente ffe tukulembeza ekintu ekyokukulaakulanya industry si ssente gavumenti bulijjo tukimanyi ejja oluusi neeyambayo neewaayo ka ssente naye tebeerawo buli lunaku ne industry yo erina okutambula buli lunaku so ekintu kya ssente tetwagala kikulembeza nnyo ekyokubiri Kenzo ali mu kutematema mu industry nga ateekawo obubiina bungi nnyo naye nga talina pulaani yonna ya okutambuza session yonna buvunaanyizibwa bunene nnyo era tosobola kumala gabusaawo nga tolina pulaani ya butambuza ng'oyimiridde ku gavumenti yokka association zonna zonna ez'omu private sector ffe tuli mu private sector tetuli gavumenti ensimbi ezizitambuza ziva mu bamemba bennyini so tetulaba nteekateeka yonna gy'ataddewo ekyokubiri Kenzo singa yali agala kukuza industry yalibadde atandika okumobilizinga abayimbi naye kyeyakola kukwata buli kimu ekya umma n'atandika okuba nga asika bamemba ba umma bateeka mu gundi ye abasuubiza ssente so tulowooza nti project ye yakunoonya nsimbi so si kukulaakulanya industry ne byonna ne byasuubiza byonna umma yabikola dda asuubiza nti agenda kukola copyright weeri era ekola era mukimanyi bulungi nnyo ebadde ekola abayimbi nga Angela Katatumba bawangula dda mu kooti abayimbi nga Obsessions bawangula dda Waridi omuyimbi nga Morris Kiria yali awanguddeko MTN kitegeeza copyright weeri kyetuli mu kukola mu kukya copyright kuwongeramu obuwayiro obutaalimu oba okuimproving eyo copyright ebeere ng'ekola ku bintu ebitaaliwo bwe bagifulumiza ebintu ng'ebya digital betugezaako okuteekamu ebintu ng'ebya private copyright ebitaaliwo twongeramu bwongezi bintu naye ateekawo ekifaananyi nti tewali copyright etteekawo eriri waliwo ekigambibwa nti no zino meeting muzeetabamu kufuna ku ssente ezigenda ofuluma over 30 billions ezo meeting za Kenzo ffe tetwetabanko meeting za music industry kufuna ssente tubadde tuzikola ate nga tetumulisa nnyo kubanga tubadde twogera ne Ministry of Finance era ne meetings ebifaananyi gyebiri nga bikakasa tubadde tulobinga tulabe nti ministry eteerawoko kasente akakulaakulanya music industry nga tetweraga tubadde
tukolagana ebitongole ebyenjawulo ng'otaddeko UCC, ng'otaddeko URSB, ng'otaddeko UPRS nga tetubeera mu mawulire naye nga tugezaako okulakulanya music industry nga tulwanira bayimbi baffe nga mwalaba recently Serena Bata nga tuli mu kooti nga tuli mu police ku nsonga ya Abitex nga byonna emirimu tugikola nga tetwetaaga nnyo okubeera awo tugende tulwanira industry nga tukola bukozi mirimu naye kino ekintu kyensimbi kigezezaako nnyo okukyamusa abantu kibajja ku mulamu ogw'okulakulanya industry. Twogere ku ba members abava mu WUMA abo bennyini abambazi ba WUMA naye ate neri baabawa ebifo WUMA ekkiriza ba members baayo okugenda ku federate with Eddy Kenzo oba balina kulinda kiwandiiko kuva wa WUMA kuba tulengera Lord Bitten eno mukulembeze mu WUMA then Alan Tonix naye mukulembeze n'abalala tugambe nti nno bo ba members balina right okugenda mu federation wadde nga gunte nabakukkirizanga yo. Ekintu ky'abamemba okubeera mu federation Kenzo yeyababuzaabuza bino ebintu tabitegeera bulungi. Federation abadde agezaako giddukanya nga association so yayita abantu ng'alinga abayingiza association. Federation zirina kubeera ya association so buli member ali mu federation alina okuba nga asigadde mu association gy'alimu. Kati ate bino bwe twakimugamba ekyo ekifo ky'okukkiriza ekyo n'asalawo atondetondewo bu association obw'enjawulo. Ekintu kino kikyambuzaabuza simanyi oba twetaagayo translator ffe tubadde tulowooza tuyite Vj Jjingo amunnyonnyole kubanga ensonga zino zirabika zimulemye okutegeera. So tujja kugezaako okulaba nga tumunnyonnyola mu ngeri z'enjawulo naye ekintu kya federation takitegedde era federation teteekebwawo associations empya eziriwo ze zigiteekawo. Omwana tasobola kuzaala muzadde. Kenzo kyagezaako okukola omwana ate azaale omuzadde. Okuwabulwa mukukoze Eddy Kenzo tusuubire nti anaatwala amagezi gammwe nga mwaganya okukanya mu meeting eyasembyeyo. Eddy Kenzo ekyokutwala amagezi gaffe kyamulema ffe so twasalawo tutambulire mu mateeka tusambulire mu policies mu structures era ensonga twazitwala dda mu ministry netuwabula mu ngeri y'okukola ffe kwe tutambulira era twazitwala mu OWC era OWC ebadde etuwabula era bwe tutambulira ne UNCC ne NCF kwe tutambulira mu structures ze tubaddemu ye tabitegeera era yabadde yabigoba kati bye bimusibye kati agezaako okutegeera lwaki bimusiba kubanga tabitegeera engeri gye bitambula naye tusuubira mpolampola ajja genda ategeera era ajja kudda ku mulamwa. Uncle Jeff katono nnyo kubiri mu baluwa ya Commissioner Juliana Mano oluzungu lwadde lungi nnyo so okumenyeramu uko biki ebyatunuliddwamu. So ku nsonga ya bbaluwa ya Juliana era nga Eddy Kenzo bwe yali alemeddwa okutegeera kyalina okukola WC ebeemuwandiikira ebbaluwa okusaba registration ye yali alina ogiwandiika nga ye we yagiwandiika we yasaba OWC nemuwandiikira Juliana Commissioner Juliana n'addamu ebbaluwa ng'agamba nti ye okukkiriza okuwa permission oba clearance y'ebbaluwa ekkiriza registration of the federation walina okubeerawo ebintu bino wammanga. Ekisooka nti walina okubeerawo obukakafu nti associations zikkiriza okukola federation. Ekyokubiri association nga sezirina kuba mpya zirina kuba enkadde eziriwo. Ekyokusatu nga waliwo kye bayita minutes oba ekiwandiiko ekikakasa nti baatuula ne bakkaanya era ne bakola kye bayita resolution ebbaluwa eraga nti ebirowoozo byabwe babitadde mu buwandiike. Ekyokusatu nti zino association zirina okubeera nga zitambulira ku mikutu gino egy'enjawulo egikuza industry nga ba publisher ba songwriters nga ba audio producers ebyo byebintu Commissioner Juliana bye yasaba era bebyalema Kenzo okuwaayo. Bwe babimusaba n'abireeta mu meeting eyasooka yaleeta association ziri nga bagiregistarinze nga CBO we buno bwa association bw'okukyalo tebusobola kubeera mu federation eri national era bwe byatuukayo representative Patricia owa URSB yazigoba n'agamba nti bino CBO tezisobola kukola federation kwe kuddayo okuyiyayiya. So mu meeting eno yafulaga association naye tetunakakasa nti gye ziri twakabedde mu database ya URSB nga teziriyo so tukyekkenenya tukakase nti oba kituufu mpandiise. Akwajefunga bwe spokesperson acting spokesperson wa federation sounds tulinde ki ekinavaayo oba ekirokolebwako saazi ekyo kiyinza okuba nga tugamba nti ensonga egenda okuba final buli kimu okutereera ensonga zino zonna zigwe. Kati ekiddako ffe twamaze dda okuwabula OWC
ku nsonga zaffe ne Kenzo team tugenda kibateera mu buwandiike tubanyonyole nti ffe twagala enkola nga nambulukufu era nga eri representative obanga associations ez'enjawulo nga ziinako omukono mu federation so si Kenzo ne mikwano gye so associations ezirina okusalawo federation era zikuba nga zezifederatinga so ekyo kyetutambuliddeko wekinaba kiteredde nga federation ejja kubeera registered